Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo naddala gwe akyatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna. Sebambulidde Patrick Nzemberawo kubanga nkutuusaako amawulire nga bwe gabagaze. Nina amawulire wano genfuna okuva ku nsonga z'aba political prisoners. Oba tonaba kubanga osubscribinga kikole mbere nga nkuwa amawulire agakwata ku mukyalo oyo gwolaba amanyiddwa nga Olivia Lutaya. Jjukira abasibe bano be tuyita ba political prisoners bano nga bawambibwa era bakwatibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi era kubigambibwa nti bawagira nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwawulidde ebigambo bya Muhyiddin Kakooza abangi gwe mumanyi nga Ssaanya. Mwawulidde ebimuvaamu ng'ayogera n'omukyala amanyiddwa nga Fulufiga ku ssimu. Kakati waliwo ebigambo byenjagala obeere ng'owulira ku mukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya. Bino oyinza okuba obadde tonnabimanya era bino bigenda kwewuunyisa nnyo. Togenda kusigala kyekimu gwampuliriza. Njagala mbikuwe obeere ng'ate obiwuliriza ku nsonga eno yennyini. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga njagala okikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Njagala kusooka kuwa bino nzije mbere nga nkwongerayo kansooke nkuzzeeko emabega ku bigambo bino bye wawulidde ebigambo bya Ssaanya ng'ayogera ne Fulufiga. Kambikuwe nzije nkwongereyo. Abali ku kizinga gye babakwata genda ku onani bampita Kakooza Muhyiddin kino kisooka tugiwandiika takumwagala mbayambe twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa. Tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kuba kakati omusango gwaffe atufunamu ssente tayaga tuve mu kkomera kyekituufu oba obiteekayo biteekeyo. Omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye biganye. Omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama. oŋŋambe gwani yenze Kakooza Muhyiddin Ssaanya. Tuli abantu 32 abali mu kkooti ey'amagye. mwe bano abaana be baasiya bino ebyobufuzi yeffe bennyini kakati abali ku kizinga gye babakwatira yeffe kennyini maama. kati baidimutyo bo babata batya ne banubiyaniri anti wabaddeyo ng'obyogera mutuufu nga tukoera yonna kugaluzira tugamba mukyalo oyo ng'atwali enteesagana gye bakola okutala lwaki tebagikwana mmwe ne babata abasajja bajeka balina interest mu musango gwaffe tebaagala tubeeyo. Bobi Wine atukolamu ssente kati gwe lwaki bujjo weekalakasiza ku magye bulumi maama. Naye tuyambe twagala kulaba nga n'emisango tugikkiriza tulabe nga tuyimbula. Yes, ebyo ebigambo byabadde wakati wa Fulufiga oyo gwolaba ku screen yo gwampuliriza ng'adyekadyeka ng'ayogera ne Ssaanya. Abasinga obungi bwe bamanyi nga Ssaanya naye nga amannya g'oligino ye Kakooza Muhyiddin Kakooza amanyiddwa nga Ssaanya. Kakati ebigambo ebyo by'owulidde Ssaanya ng'ayogera n'omukyala amanyiddwa nga Fulufiga obiwulidde bulungi nnyo gwe mulundi ogwasoose. Kakati nno njagala kusooka nkwongere ebyabadde eby'omulundi ogwokubiri nga sinnaba kuba ng'ate nkuwa ensonga za Olivia Lutaya. Njagala nsooke nkuwulize bino nsooke nkuwa ensonga gye njagala obeere ng'owulira mukutu gwa Horizon TV. bw'oba tonnasubscribinga kikole sooka owulirize bino nabyo nzije tubeere nga tweyongerayo. Nina amawulire ge njagala okuba nga nkuwa ku Olivia Lutaya. Atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Nakano kabadde kakubiri kako kowulidde ka audio Fulufiga yali ayogera ne Ssaanya ku ssimu. Kyesimanyi oba mu kkomera amasimu bagakkiriza, kyesimanyi oba baafuna batya amagezi agatuuka ku Fulufiga. Ebyo jja binteera mu comment section. Kansooke nkuwe eddoboozi lino oyinza okuba waliwuliddeko naye nalyo liwulirize nzija ate nkuwe amawulire agafa ku mwana muwala amanyiddwa nga Olivia Lutaya. nanyinza okujjayo enkya kakati okuva lwe twayogera ku ssimu nafuna okusomoozebwa era mbadde nkusaba maama ojje tusobole okwogeramu ebizira ensonga zaffe zino kubanga akaliro baakawulira akaliro okwebaza kubanga okuva olwo
amasimu gaakubwe Luzira nga baagala nsabulula ebigambo byange bye nayogera naye nagaana. Yes, ebyo nabyo biwulidde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga tonnaba kubanga ate ogenda wala njagala kusooka kuyisizaawo kano katono nnyo. Olivia Lutaya olina byogenda okusooka okumanya, sooka owulize bino kampisewo akalango kano katono nnyo nzije tubeere nga tweyongerayo. Waliwo amawulire agali ku mwana muwala Olivia Lutaya gogenda okubanga omanya genfuna kati essaawa eno yennyini tubeere nga tetweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera njagala kubanga nkutegeeza nina amawulire gennaakafuna essaawa eno yennyini genjagala okubanga nkuwa obeere nga ate togasubwa naddala gwe atambula naffe naddala gwe amanye emboozi ze twogerako ez'abasibe bano be tuyita ba political prisoners abazze baleetebwa mu kkooti y'amagye okubeera nga bawozesebwa emirundi egiwererako ddala. Olunaku olwajjo ssaawa zaabadde ziwera 7 ez'emisana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayogerako eri bannamawulire yabadde wali ku ofisi ye esangibwa e Makerere Kavule era press conference eyo yatuuziddwa n'annyonnyola ku nsonga z'aba political prisoners. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera ayina agamu ku mannya ge yamenye era nga gamu kwaga amanya ge gamu naffe ge twali tukuwaddeko wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza omukyala oyo gwolaba ku screen yo amanyiddwa nga Olivia Lutaya y'omu ku bantu 28 abakwatibwa olw'ebyobufuzi era nga ye yakwatibwa mabega nnyo. Ngenda bbe kunnyonnyola amawulire genfuna kati nkuwadde amaloboozi gali 2 ogawulidde, ebigambo ebyayogeddwa obiwulidde, engeri gye badde babakonvinsinga ogiwulidde. Kakati amawulire genfuna galaga nti Olivia Lutaya baamutunuzza mu nsonga ezo era amawulire ge tuyina galaga nti y'omu ku basibe nga bo bagugubye era ng'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangobi wetwogerera nga abamu ku bantu abasinze omuwa hard time kubanga okusinziira ku sources ziraga nti Jennifer full figure yali mu mulimu guno ogw'okukonvinsinga abasibe bano babeere nga bakkiriza emisango olwo babeere nga bateebwa emisango gye bagibweko. Kigambibwa kusinziira ku sources ez'enjawulo ez'omunda kigambibwa nti full figure asanze akaseera akazibu okugezaako konvinsinga Olivia Lutaya era mbuye bwe wabanga wabaddewo okukkiriza bwe wabanga wabaddewo okutendewalirwa kigambibwa nti Olivia Lutaya yandibanga y'omu ku bantu abaganye okubeera nga bakkiriza emisango egyo. Jjukira kigambibwa emisango gino gibateekebwako basobole okubanga bagonda babeere nga bateebwa okusinziira ku bamanya eby'omunda bagamba nti gavumenti abantu bano bagituddemu eyagala okubata kisigala kibalya bwe basigala ng'ebasibye kisigala kibalya olw'ensonga tebalina musango ate era nga tewoyinza kubata n'omala emyaka 4 ng'obasibye basobola n'okutwala mu kkooti. Kati amawulire agavayo galaga nti Olivia Lutaya alabika ng'abakalubiddemu, alabika yeekyanze yagamba nze siina musango gwe nazza era nga kiraga nti y'omu ku bantu ababawadde hard time era ng'okusinziira kugavaayo okutulugunyizibwa kw'omukyalo n'amanyiddwa nga Olivia Lutaya kulabika nga kugenda kweyongeramu ebisoko oluvannyuma lw'okuba nti ye aganye eddiirwa eno aganye okukkiriza naye nga bwe nkugambye ali omu ku abo 28 eddoboozi ly'owulidde bamuyita Muhaidin Kakooza abangi gwe mumanyi nga Saanya ali ku ttiimu eno baali abantu 28 simanyi bulungi nnyo babakyawera era nzize nga nkusomera lisiti eyo. Kati amawulire genfuna galaga nti Olivia Lutaya mukazi wattu alinga abiganye era nti ddiiri zonna ze baleese Olivia Lutaya alabika nga aziganye naye okuzaako k'emabega omukyalo ono yakwatibwa dda ennaku z'omwezi zaali nga 8 mwezi gwa 5 mu mwaka gwa 2021 nga 8 ogwokutaano 2021 ng'eggwanga lyakava mu kubeera nga tulonda era abamu ku babaka ba paalamenti
balindooza bali mu kulayira bulayizi sinakindi okubanga baali tebannalayira. Okusinziira ku Olivia Lutaaya n'abaamuli okumpi mu bitundu gye yali abeere Namuwongo mu kibuga Kampala, kigambibwa nti yafuna essimu ng'essimu eno emukubirwa okuva ku muntu omu amanya tegaategeerekeka, era ng'amugamba nti Olivia Lutaaya adduke misinde nnyo agende ku poliisi e Namuwongo abeere nga yeeripootinga waliwo ensonga ezigenda okuba nga zoogerwako. Era mbu bwe yatuuka ku poliisi e Namuwongo, musajja yajja ng'ayambadde ekikofiira ku mutwe, talabika bulungi nnyo, n'abeera nga yamulyawo n'amuwamba mu mpamba etaategeerekeka. Kakati mukazi wattu okuva ku olwo okuviira ddala mu biseera ebyo 2021 paka olunaku olwaleero gy'emyaka gigenda kuba nga giwereena, tukunukkiriza myaka 4 okulaba ng'ate Olivia Lutaaya bambi gy'agenda okuba nga akulumulula mu kaduukulu aka ekkomera ly'eggwanga erya Uganda eryeruzira, naye nga ku misango ki kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula amawulire genfuna agatannaba kubeera confirmed, agatannaba kubeera nga gakakasibwa, wabula kyonna ekinaavaayo sigala ku mukutu gwa Red Zone TV ffe weetuli, era twewaayo okubanga byonna tubikutuusaako gwe gy'osinziira okubanga gy'otulabira gy'ogenda okusinziira obeere ng'otegeera byonna ebigenda mu maaso. Naye nga kigambibwa okusinziira ku mawulire agavaayo, Olivia Lutaaya omukyalo ono alabika akalubye era ng'alabika eddiiru zonna alabika azigaanye, ayawukanyeeko ne banne, jjukira baakugambye abamu bakkiriza abamu bagaanye. Kati ge mawulire genjagadde okubanga nkuwa, sooka osubscribing egenda otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga etambula, naye lero mujja kunsonyiwa, sijja kukola sigenda kuyita mu bubaka bwammwe olw'ensonga nti wenkoledde tewali seefu nnyo. Njagala nsooke nkuleke wano nga bwe nkunoonyeza amawulire amalala ngenda gakuleetera tuddemu tubeere nga ate tuwuliziganya. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.